weewaawo munnaffe ennyongera okukwaniriza nate ku mawulire agataliko nfufu mu bujjuvu tugatandise ne Ssaabasajja Kabaka Ronald Mwenda Mutebi owookubiri alagidde Obuganda okwegatta basobole okubeera obumu ng'olwo Obuganda lwejja okusobola okudda ku ntikko. Abalabudde okwewala amakubo agavaamu endwadde okuli omwenge n'essigala era nga bino byonna abyogeredde ku mukolo gw'amazaalibwa ge. Ssaabasajja Kabaka Ronald Mwenda Mutebi okubiri asimira alabika akiri Obuganda mu kujaguza amazaalibwa ge emyaka 68 ng'emikolo gibadde mu Lubiru e Mengo. Kabaka nga werekeddwa akabana b'engoma banizibwa Katikkiro Charles Peter Mayiga n'ab'olukiiko lw'otesitesi era nga basoose kumwanjulira makula. Oluva alekedde mu kifo ateekeddwa omukulu nga kutandise n'okusaba okulemeddwa Musaabalabizi w'Abadiventi Dr. Moses Ndi Mukikamaka eyeebazizza Katonda ku by'omutanda ebbanga lyonna. Ayi Mukama Katonda ogulumizibwe otenderezebwe emirembe gyonna. Tukwebaza olw'amazaalibwa ga Ssaabasajja Kabaka wa Buganda ag'omwaka guno ag'omwaka ogw'68. Tukwebaza olw'okumukuuma era tukusaba oyongere okumukuuma. Kwayiza enjawulo okuya Christ the King Kampala Singers bandi n'engoma eŋŋanda bisanyusizza Kabaka n'abagenyi be. Katikkiro Charles Peter Mayiga mu kwogera ku yeebaza Katonda akumye Kabaka era neyeebaza n'abazadde ba Ssaabasajja Kabaka bamukuma obulungi okulaba nga atuukiriza eno n'eriwo kati. Tujjukira n'okwebaza Namasole Sarah Nalule ne Ssekabaka Edward Muteesa owookubiri abaawa Buganda omulangira oluvannyuma yafuuka Kabaka gwe tulabako eyazzaawo obwakabaka n'ekitiibwa kya Buganda. Twebaza n'abaana b'engoma n'ab'omusaayi gw'amatumpaggwa era ababulire nga gavumenti y'e Mengo bwetusizza obubaka bw'obwenjawulo eri abantu be. Tukuyozaayoza beene okutuuka ku lunaku lw'amazaalibwa go luno. Yogayoga omuteregga. Ye Ssaabasajja mu kwogera ku yeebaza Katonda amusobozesezza okuweereza Obuganda n'abamusabidde okuva mu nzikiriza ez'enjawulo. Tuddamu okwebaza abateeseteese omukolo guno n'abo abakulembedde okusaba. Ebigambo bibadde birungi nnyo, ebyo byonna bifettanira. Tusiima nnyo abantu baffe olw'omukwano, obuwulize, obumu n'okuwuliriza eddoboozi lyaffe bulijjo ne baba nga tebava ku mulamwa. Wabula Kabaka alagidde abantu b'okwegatta bakolere wamu kisobozesa ebintu okutambula obulungi nga wadde ekyokulabira ekyokulwanyisa akawuka akaleeta mukenenya. Okwegatta gwe musingi gw'obuwanguzi bwaffe. Ndowooza ensonga eyo njagala okugiddamu. Okwegatta gwe musingi gw'obuwanguzi bwaffe. Yeebazizza abantu olw'amakula ge bamuwadde n'omukolo gwe bateeseteese ogw'ekitiibwa. Abatusanyusizza n'abatuleetedde amakula mwebale nnyo, mwebalire ddala era nsanyuse nnyo okubalaba. Olwa Ssaabasajja Kabaka asimye omuyi Palaso okumusanyusaamu. Happy birthday! Happy birthday to you! Make a wish, make a wish, make a wish, make a wish, make a wish. Amazaalibwa malungi.
ng'amaliriza amukutteko mu ngalo. Olwaleero nina okukulaba sebuli tenina kityo baffe omukono gwe nina gugwo baffe. Olwo asaseke gyagabudde abagenyi be n'addayo mu lubiri lwe. Ronald Kakoza yakusakidde Guleno Rwawukede TV.